Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Echiddako ku executive meeting. Abantu abalowooza nti betutuula wano ne Zubeida, yes, tetulina kye tukola, boyinza okuba bookiraba. But at least mu byonna ebikolebwa, you have a smile on your face. Yes. So tulina contribution gye tukoze eki. Gye tukutaddeko. But there is still information we are passing over.
so kitegeeza nti guno mulimu saagala kulowooza nti Zubeda ayina amaduuka g'abagole ayina simaya botiiki z'ebikola ki nti musiru okuba nti buno lunaku akeera ku Mande ng'eno saa zino 3 ajja atuule wano nange twasame nti tubaagala nnyo mukwano teweesiriwaza yes it's a fact kuba tulina abantu abamu mbadde mbanyonyola ku makya we have 3 categories of people actually wano kanvugire ku babiri but categories ziri 3 tulina abantu abasiru nga basiru busiru nga tebalina magezi actually sindi nga tebalina magezi nga basiru kati tulina ate abali ignorant nga tebamanyi okitegedde kale ate tulina abaagala owulira abaagala twogere bye baagala owulira nga boona oyogera kyayagala owulira okitegedde oli omugambye nti munnamagye ayina emmundu asobola okukuba essasi oli n'ava eri n'agamba wa tusobola omukuba emigere tatunuulidde what is the reality but because oyogedde kyayagala okifunye kati tulina abantu 3 abo kati mu 3 abo tewali basinze tubonyaabonya nga basiru njagadde mbategeeze nti tukule tutegeere kati ebiddako awo mbakkiriza buli omu anteeseeko kyayagala siina gwe ŋŋenda kuddiza waliwo ekivubuka kituula okwo zegondi kirowooza ndi kiddiza siyina muntu gwe ŋŋenda kuddiza buli muntu ayagala okunjogera kanjogereko waliwo omuvubuka yeeguliridde omuze ali okuba ayagala kunzimbirako TikTok ye naye sigenda kumuddamu omanyi bano kati waliwo ekintu ekyazze omuntu akukwata n'akupatana ng'akulinda w'onoomuddiza sijja kati omulala ajja kungamba Kasuku mmwe nga mwogera ku balala my friend I'm Kasuku this Kasuku who are you akatuulamu kali oba si kyekyo ffenna batuwa obutebe obufaanagana se bw'oyagala n'otuula nga goli muwanvu nga nze ndi mumpi bwe kikola naye ate era toli muwanvu nze sifaayo kati gw'ojja kulowooza obuzibu obuliwo buli bumu muti abatufunire katebe kano wali kaakali wali ono mukyala wa Sugwe gundi excuse me nyabo gwe jangu erinnya lyo gwani Olivia wakindi erabira eri ekya mukyala wa Suna Beni kyannemeramu beera awo genda kujja mu kamera ate abasajja bakusumbuwe oba okyagala oyagala abasajja bakusumbuwe mukwano yasamira muli omuntu omulekamuko oyagala kudiba mutulindangako ojja ddiba wali owuliddeko nti ebidiba bidda wannyini byo tukusange oyambadde engatto yo mutyaba tulidde ki olidde have you ordered for something toyagala kulya morning how are you oli bulungi wabula nnyo olina kyonkoledde omwaka guno kati luli twalya ki anti mpa Rolex naye tasiriza amagi ne buno oba brown obujja ku side abujjeko buli kimu akisiikiremu saagala amagi meeru leeta nze njagala amagi nga mbeeru leeta Rolex bakole Rolex 2 ngenda alya ku yiyo akola Rolex 2 ozireete nzo eyo ndya gy'olyamu ng'eyasimatuka kunsa sisobola gabana bintu naawe munnange saagala magi meeru gandabikira ddala bubi nze njagala amagi ameeru saana kulira na muntu agalya leeta Rolex 2 kati muntu abanga alya amata kati sokoteke order eyo bambi yanguwaye n'okimanyi agamba amagi ameeru obanga anywa amata tewali buzibu nze munnaye nze nakula tulya tunywa nze munnange agamba amagi ameeru nze saakulira mu mbeera yakubala galya kiriwo ani alya kiriwo anti kati mwabawuza leeta buleesi nze am very specific ku magi nange saagala amagi meeru nga nange ndi specific saamagi ebintu bibiri byendi specific ko amagi ga brown sigalya then akawunga
balina okukazzaako kuba ekyo nakula ewaffe kye bakola nga bwe bafumba akawunga jjajja akazzaako kaba kawooma yes nga kaboobedde nga kalina akantu ka bulawuni kungulu era nze wange siri akawunga tebakazzaako mukyala namugamba oba tosobola kuzzaako kawunga kaleke era sikalyangako waka akalimu ekiriisa keeka akatali kazzeeko sikoona ku kawunga waka ekyo Okalya wa nakimala jjajja. era bemanjalo lyakawunga nga ngende wa jjajja. How are you my friend? Je ndi ogamba okeera kulukusa mumwa nkeera kwasama nkeera kwasama okeera kulukusa mumwa zigenda owera 2 ez'okumakya nga yakulukuse dda alina kivubo kano kakusatu kendimu kuva kumakya naye ono ye lindako katini mutyaba aliwa naye omwana wa Azunga ate lero tayambadde gundi lineni mutyaba alazeewa ayambadde lineni alabanga yaliko kamaro mukubira wano buli kifo nga bakiri mu kiddaabiriza nnaku nkulu festive season bajja mu buli kalumira baleese nno manager omupya wano naye takkiririza ddala ki takkiriza kyabwereere walawadde bakolawo naffe bano banaatera otugoba manager omupya maama ngazze n'amaanyi mangi anaatera otugoba alowooza bonna bagenda lwaki naye ono takwata simu amaanyi akozese matono nnyo ddala ebino ebintu bye sitayagalira ddala alazeewa agenze n'ono omukyala agenze munono mutyaba alazeewa agenze n'ono omukyala balazeewa beekwana odo gitaddeyo eyange dakika chai nina owange wano nja kunywamu soda anti Zubeda yaddani akudda kwani ewamu nakye badde njagala omubuuza nti taatawo yakugamba nti nze muddako gwakumeka oli muku antiza anti Zubeda biki kyayi ekikulu mulina omujaja kati tolaba mpa sinamoni nene okubira abantu tebakwata masimu mulina majani ki tamulina gundi sinamoni omukolemu obanga gundi onteremu chocolate drinking chocolate mala gampa netompa sukaali mulina omubisi gwoba gandeetera siina gakeera kulukuta mazzi meereere ku makya gano baba naake sikaaki naye wawe wootuuka n'ogamba maye galya nti aba yaaliwa onaamwagala omuntu obutamanya nnaku ye azunga buzunzi kyekyo kale ali ku kyanja azunga alinga mukka mu kanzu nga bwe wajambala n'ogukuba ne guba gutya anti gubeera muli tomanyi nti ekanzu kati guba muli ekanzu eba mpanvu kati gunoonya nzikirire ennyambuke ngiyite waggulu nguyite wansi gugenda otuuka eno nga gutadde kati guba guba tegukyawunya oba osigadde guwulirira muli okitegedde kye bayita kiki ate ekiri ebweru tewali yingo yangu ye mango pakukana tewali ningiza mutyaba olimba waliwo olina okuba olina kyolabi wayiseewo ki naye obonaabonera mu ggwanga lino nobonaabona ne mutabani wo yazuŋŋana sitandi agirese wali beera ng'onkubirirako ku mutyaba bakwata omuntu sitandi ebadde yammu omukazi talina sitandi atalina ne gwakola naye abantu bagoba abakozi yamugobye atazze naye bambi naye bambi abadde amuwulira mutabani we yandibedde naye oyo era si ye wa Naalongo y'omu namusanga eyo mu pate ng'essanyu ly'ayina tobona nti ayogera nga musanyufu ye naye ng'ensi emutadde baali basasudde kulikayo mu wiikendi nagiyitamu tuli wano tulinda madda ga saluumu olunaku lw'enkya Salum 256 tulinze musajja waffe wano Salum 256 ow'omutwe n'amamwa baamusala enviiri oyo omwana bulijjo alina ebinyama byakwese nkugambye wabiraba bulijjo batuvuma ffe
naye nga nabo bwe bali bambi kyokka bulijjo naye bino abirina butereevu naye kati oba Zubeida kati ofaanana otya mu nkoonaawo nga waggyeko eri ku gundi gwe nakusabidde tamitaaka oli ne mukolera appointment yagamwa namulabye omusawo wo bagakendeezi yakalya tamitaaka yakagirya yakalya tamitaaka gwe nakulabye otadde ebintu byawalukaga ebintu byawalukaga walukaga munaye yaloopa omusawo bamugambye fuluma genda batya toddira ddala tagenda ku baloti tagenda kubaako Seggona Seggona yagamba si yaloopa era ne ku charge sheet taliiko kuliko omusajja mulala lwakuba Walukaga agamba mbu oyo ali ku campaign team ya Seggona mu kkooti tebamuganyiza dde okwogera akagambo nze kasita Walukaga yakuba oluyimba olwo ne yakuba nga azingiddemu bampuuga Baseggona bonna namanya bumanya wategererawo bali abasajja ku mateeka kwe batudde oba baagala oba tebaagala kati kyekyo kye ngamba nti omanye ebyobufuzi obiraba Zubeida kati kiringa boolaba ffeeno ojjukira ku Lwokusatu ng'onyiize ne nkugamba nti Zubeida kakkana my sister waliwo embeera gy'olina otutuukamu n'okkiriza n'ekiyenje kikumanyiire osobole okugusa kyokola ki mu bulamu kasita tokkiriza nti kati wano besitakakkana ono afuuke Katonda wange mpitewo oba tolina gy'olaga nze kati ondaba Zubeida nze mmanyi otuuka ne bebeera kiraabu nga njiyingira wali nga nyingira gavana obuwombeefu bwe mba nabwo sebo emwami Kasuku sebo omugyebaleko kuba wanaakuswalizaawo ekyo nakikopa ku Ndawusi nga bwe tugenda ku Siriki ajja n'abantu nga 200 yakulembera ebasebo omugyebaleko mugamba mutya munasikiriza okuyingiza abantu bange kati the mere fact nti abalaze nti be b'amaanyi awo tebaddamu kutegeera tebaddamu kutegeera Zubeida ne balyoka bakola ki babeera babamaze okitegeera kati buli lw'otuukaawo n'otakkiriza bwe buzibu bwe buva okitegeera kakati omusajja eyasinga enju awo kawe namweraliikiriddeko n'agamba yeewola era omwana yaŋŋambye Walukaga sukaali baatamukuba ayinza omumaliriza ng'ali ku kyeyo oba ng'agenzeeko eruzira ku mabanja Kalatembo bamugambye n'omusa asasule bagambye buli omu ayimirire mu kosize kyekyamuyambye kyokka naye kati oyinza owulira ng'agenze mu court of appeal naye obudde bwo buba bukyaliyo anti kyesitamanyi kuba judgment be beefulumye leero abalamuzi already bagenze mu kuwummula kati awo kyesitamanyi naye ebyobufuzi Kasuku bizibu nnyo ebyobufuzi byebyo omusajja yali yeeyimbira ennyimba ze najja Walukaga obwameeya ate n'abukwatamu bwo obwameeya yabukwata ekituufu kyo kiri nti Walukaga abadde okusinziira ku bye tubadde tulaba Walukaga abadde akalulu ajja kawangula abadde ye most popular candidate naye enzija ye Walukaga we bamukuba akalulu bino bye yayongerako bye yayogera ebyanyiiza bano abamuloopa firimu awo we yava munnaye bw'atyo ng'avaayo kati yavudde teri yadde chance yonna ati pozi ng'agenze mu court of appeal kati olwo mu kifo kye bateeka wani ati ye aba avuddeko jjukira tuli mu kulonda tetunnalonda anti kye ŋŋamba kati waba ate eba ekyaleeta omukisa gwawo kifo kyabwe kiba kifudde kati Nuupu esigazzaamu Magoola kuba yali waabwe Seggona yali waabwe kati eno NRM erina kiyimba byebyo nno munnange kati Magoola yajja ku independent ali ku independent ne Seggona ali ku independent kati nno okitegedde ne bannange omuntu bw'ate bw'afuna ebirwadde byatafunangako omanyi kye bayita ebbanja nze ntya amabanja Zubeida naddala agate kati kakadde miliyoni 2 omanyi omusajja kati Sendayika ze yali yawozebwa agamba nti yali yasinga nze ntya okwewola
kati ebyakalulu beewola kati oyo beewola ne basasula nga bayingidde palamenti oyo bumukeeredde kyoba omanya kati oba akomewo eno akobeyo ekivulu era alina kukomawo eno ne tukuba disco tewali kirala n'akolayo n'ekivulu kati walukagga ekisooka yeetaaga lwaka optioni zonna yeetaaga eventi ekitaasa efunemuko ku busente asasuleko agamu anti kati ekizibu ekiriwo era solution gye mbadde ngenda omuwa eyinza obutamukolera alina kunoonya bali mu gavumenti kuba kati ekizibu ekiriwo n'ekivulu kye kye yabadde ategese juzi bakisazaamu kati anaakola atya kuba buli waalina okujja ssente ne dakisi nalabaga ekivulu kye bakisazaamu byonna bisoboka ebusaabala kye baali bategese n'addamu omulaba nga mulaba ku poliisi ne mukyala we byonna bisoboka 2025 kati munnaaye tuba tuli awo ku intaneti kano njagadde nkakolere wano nali nkoogerako naawe nonga nti kasuku olina okuvaayo oyogere abantu batandise okusiiga ng'owenkwe ng'atayagaliza kati abalala ne mbalaba nga bagamba nti ssebo ffe tubeera twagala kukola buntu njagadde nkiyise wano ekisooka abantu abali eyo njagala bategeeza mbadde nabyogereyo naye nga nabitereka ebisinga mbyogerere wano nze nasoma amawulire bulungi nnyo qualification gye nnina esooka mu bulamu bwange mawulire eri mu journalism era gwe mulimu gwenkola ki gwokola omutongole yensonga waaki olaba nagamba yali obakazi w'ekkapo oba yali ani gwe nagamba nti mu tennis kye bayita grand slam mu mawulire nze njiyina grand slam kwe kubeera nga ezo major tournaments kati gala mu tennis balina Australian Open balina US Open balina Wimbledon nekyendalaawo ne French Open ziringa nnya ezo major tournaments zaabwe okubeera nga zonna waziwangulako obeera okoze gye bayita grand slam kati gwe wakola grand slam kati grand slam y'amawulire njiyina nti nze nakubako ebifaananyi mu mawulire nenga wandiikako nenga editinga mu newspaper nenvaawo nenkwata radio nenjikolamu nenjita nenkwata TV nenjikolamu nenjita kati ndi ku digital kati grand slam y'amawulire ye newspaper radio TV digital byonna mbikoze eki byonna obikoze kuba kye nasoma bulungi nnyo now abantu abalowooza nti betutuula wano ne Zubeida yes tetulina kye tukola bw'oyinza okuba bookiraba but at least mu byonna ebikolebwa you have a smile on your face so tulina contribution gye tukoze eki gye tukutaddeko but there is still information we are passing over so kitegeeza nti guno mulimu saagala kulowooza nti Zubeida ayina amaduuka g'abagole ayina simaya botiiki z'ebikola ki nti musiru okuba nti buli lunaku akeera ku Mande ng'eno saazi zino 3 ajja atuule wano nange twasame nti tubaagala nnyo mukwano teweesiriwaza yes it's a fact kuba tulina abantu abamu mbadde mbanyonyola ku makya we have 3 categories of people actually wano kanvugire ku babiri but categories ziri 3 tulina abantu abasiru nga basiru busiru nga tebalina magezi actually sinti nga tebalina magezi nga basiru kati tulina ate abali ignorant nga tebamanyi okitegedde kale ate tulina abaagala owulira abaagala twogere bye baagala owulira nga boona oyogera kyayagala owulira oba muntu okitegedde oli omugambye nti munnamagye ayina emmundu asobola okukuba essasi oli n'ava eri n'agamba wa tusobola omukuba emigere tatunuulidde what is the reality but because oyogedde kyayagala okifunye kati tulina abantu 3 abo kati mu 3 abo tewali basinze tubonyaabonya
nga basiru ne bano abaagala owulira okitegedde kuba bano abatamanyi oluusi otendinga omulanga ayogeza butamanya noga nti ye bw'onookimunnyonnyola ajja kitegeera kati tulina bano aboogera banteekayo tiktok nteekayo youtube n'atandika abasinga bali ku tiktok n'atandika okuteesa nalaba omuntu sigenda bbawa amannya saagala kubawa maanyi ago nalaba omuntu omu ng'agamba nti Kasuku ye bwe yagira yadda mu kukwata kantu emboozi nze naginyumya gwe weereetera emboozi yo nze nagyenyumiza tibakubira ku Shalom ngamba be bankubira nali nshuutinga be bankubira nali nshuutinga bulungi nnyo ne mmala okushuutinga ne nkwata essimu ne mbuuza nti bano mubadde munkubira problemu eriki ne bannyonnyola Shalom nange twali twayogera ne munnyonnyola reality nti bagenda kukwata bagenda kusiba ekikazi be kiba kyekikunoonya kuba ekikazi tekikwagala era benayogera naye ku ssimu ne mugamba kinneetaagisa okujja naŋŋaana edda byoyagala okukola binkolerera eyo spool strings here and here kuba boonojja wano tewali kigenda kyuka kati ne ntandika okubakubira amasimu nenkudelegeeti nga gwe tuyambeko okola ekinoga nti ekyo kyendiko gwe kola kiri gwe kola kiri ate emirimu negisigala nga gitambula kyatudde okwo ne kyasama tategedde kiriwo kuba nti kati yalabika yali agakulaba katwe ndowooza kati obuzibu bwaffe kyekiri kye mbadde nnyonnyola nti wano abantu bafuutuka wano nga 30 bagenze kulaba musibe naye bonna bonna tewali amanyi omusibe anaava atya mu kkomera naye bonna bonna bakoze eki bafubutuse which is not bad but for us now we are asking omaze omulaba ovuddeyo kyekiddako okitegedde so my friend this is my job kyekisooka ekyokubiri nze sinze nasiba Shalom nti nali neetaagisa okubaawo bagambe nti sebo banaamuta sebo tukwegayidde mute anti bagamba nti omanyi kye balina okukola omanyi abaana bobeera nabo omanyi kye bayinza okutuukako ogenda eruzira naye tokoze kisaanidde kati nga gwe mbobeera osirise anti abo abaŋŋamba ebyo bo njagala bambuulire nze ani yabiŋŋamba era bo bambuulire bantuma ddi era bampita batya ababanja Samira bambuulire nina gwe nali nkutteka omumwa anti wuliriza kati anti obuzibu bwe nnina buubuno bwe bayogera ebintu nga bagamba nti Kasuku ye yabasindise ye tayogera ate bwe nsirika nti waki tewagambye ku baana sisobola kumanyiirwa bwe ntyo ekyo tekisooka kubaawo obulamu bo baagala butandika bufuga tekuli gwendiiringa naye ali biro 18 bulungi nnyo buli muntu gwenkola naye ne babeera gwe Zubeda bw'otandika okwogera ku muntu obeera okimanyi nti kyemwogerako nnimba oba sirimba bw'osalawo ovuma omuntu amateeka agatufuga weegali okimanyi nti either muvuma kituufu oba si kituufu sisobola mmanyiirwa bwe ntyo omuntu yekka gwenjagala gwenja owuliriza yajja okuŋŋamba nti Kasuku twakulabanga okutta Zubeda omumwa omugamba nti yogera booti oyo nja muwuliriza naye tugenda okujja wano nga kyonooyogera okimanyi kati baba abasaamirira bagenda nga bavuma abantu babeera wano nga bavuma abantu weebale nnyo baani ababagambye oba bo babagambako bakyusa ddi ne ku ntale ziri ku intaneti obeera ogambye ani so they are trying to portray a picture tebalina byakwogerako kyekisooka kati abalala baagala nti be banaayogera mbaddize kitambule oli eyo oli mu ddungu onneesibyeko onneesibirako ki oli mu ddungu oba ku live ng'oyoza bintu oteesa Kasuku you're wasting your time it can't happen oli ku kyeyo omuzira gutonnya otaddeko live mu mmotoka oteesa Kasuku leave me alone bwati okolagana ne mulabe w'aba YouTuber ani
nti omukazi gwakolagana naye. Mukazi ki? Gundi ono mukyala. Ne bensalawo okukolagana naye kuba sikolagana naye. Naye bensalawo okukolagana naye tewali asobola kuŋŋaana. Nobody Zubeida tewali muntu asobola kuŋŋaana kwogera na muntu gwe njagala kwogera naye. Because tomanyi nkolagana yange naye. Kati kale katugambe nti nkolagana n'omukyala oyo. Nze video bejja naadde muvuma. Nze naadde muvuma. Ye byagamba nti baadde bamuvuma. Nze naadde muvuma. Bagamba nti bwoba okolagana naye kitegeeza omanya lw'anaakwata abaana ate n'otabalabula. Kati ne benkulabula. Mbeera ngenda kyusaawo ki. Ekyo kye njagala ommanya. Nti kale nkulabudde. Ne wakyukawo ki. Nti osobola okwogera naye. Ne mugamba nti ki. Ky'abaana baleke. Kyokka bannaye mumanyiira. Bamanyira naye ebyo byonna I know that thing started this year. When? This year around May. Yes, nzijukira. Batandika mpola. Kasuku wankwe bichi they are dying to portray me as a bad person. I'm a bad person. Era be man di bad person. Gwe bola video yange tolaba. Buli kye bakuulyako kituufu. Kansigaza abantu abanaabiraba. Naye the other warning is buli agenda okungezaako agenda kunjasimula. Okugezaako kyeki? Buli anaayagala okugezaako okulaba nti amenya. Nti akusuula. Ngwe. Siri wakugwa kati. Amin. Ne mu myaka 2 oyinza okusigala ng'okyandaba. Inshallah. Ekyo nkikugambidde wano. Naye ogenda kungezaako otuuke onoonye live y'abagiraba 100 nga tobayina. Nkikugambidde wano misana. Because the world does not deal unfairly. Kati olw'okuba omukazi agambye nti Kasuku mukwano gwange obuuse n'oyasaamirira. Ndowooza olaba. Gundi, tonjasamira. Oyina obujulizi nti nsiiba naye. Tubeera ffenna. Waakalaba essimu yange emirundi emeka ng'evuga. Waakana nga njogera naye emirundi emeka. Kati bibeera okwo nga tebirina byakwogera. Ne bijja ne kikwasamira yasamira agamu agende. Oba waliyo abantu abazimba propaganda waabwe. Gye bali mbamanyi. Naye siina muntu gwe ngenda kukubira ssimu nti wanjogeddeko mu bukyamu. I've been there. Nange mwennyini propaganda mukozeeko. Siina gwe nja kukubira ssimu buli muntu ngenda muleka ayogere kyayagala. Ojja gendula omu ku omu nga yanta. So akazannyo kamanyi. Nkimanyi bulungi. Kati omuntu gwe sayogera waliwo abanjogerako nga nali mbaddeko nabo. Oba nga mbasanga. N'olaba embwa soogerangako naawe. I don't know you. Kasuku alina omutima omubi nguyina. What next? Kasuku akolera state nkolera state. Kati nenkuzaayo wali kye nayogera. Nkooye yakola ki? Nkooye yakuta. Toddamu kulaba bintu byange bireke. Ate oba nina omutima omubi totawaana. Njagadde omwaka nguwunzike nga abantu abamu mbaviiriddeyo. Ate ne next year bwe tugenda otambula. Next year ate yo nzibimu akokuku. Same place same time. Wenkunyiiriza. Woba onsanga neera nkuddemu nkunyiize. Olaba omuntu ate tebasobola byogera nga the lake is calm. Kasita wabaawo turbulence nga batandika. Kati njagala ombuulire nze ataloopye. Tebayogedde ku yaloopye mwana mutwala mu kkooti bamutwala eruzira. Baze because it's common knowledge. Waliwo ebintu ebyetaaga common sense. Nti nze onnenya. Tewabeereddewo oli yagambye mbo omulamuzi yali yagamba tuleete abayimirira omwana nga tuli mu kantu. Kati akantu kabaluma. Zubeida akantu kabaluma. Omanyi yo statement yadde nkutudde. Tewali kigenda tujja kantu. Ekyo banga okimanyi. Naawe yabyogedde beba naakusiba. Era tugenda kujja tukola akantu. Because kati oyo ayogera yasoma wa. The fool didn't go to school. Teyasoma mawulire. Amawulire gakola ki? Byayogerako byennyini akantu kaavumirira. Mwebiri. Bagenda okwogera nga tumaze biko. The fool said this. Wuliriza. The idiot said
mbu fe omulamuzi yatuyita tweyimirira omuntu nga tuli mu kantu okitegere kye ŋŋamba naye ate mu kantu kennyini kavumirira bagamba mbu ffe tubeera tugenze kujjayo kantu ng'abasibye bannaffe oba bali mu ddwaliro mu kantu ke kamu mwe muli omulamuzi nga looya wa Shalom ayimiridde asaba beiru omulamuzi amugamba nti tetusobola kukola beiru hearing wabulayo eddakiika 10 na mmeka teyagamba nti tewali bamweyimirira yagamba nti wabulayo eddakiika 10 na mmeka okuwera essaawa emmeka 12 akomewo nga 3 tukole ki beiru hearing kati ne weebuuza busiru ki nabaki kwegamba abantu abo kitufu olabira ddala balwana mulimu naye guno omulimu gwo bagenda gulwana naye tebajja gusobola kubanga ekiriwo kiri beekiti ffe ne be tunaavaawo waliwo abalala bagenda otuulawo ate nabo mubalwane kyekimu ate nabo mubalwane kyekimu era nabo mugambe bankwe naye nedda kati ate ekirungi ekiriwo kiri kimu mu byonna be bamala obyogera ate nga bajja mu kantu bamala bajja nze nina abanvumanga ku intaneti okwo naye mbagamba nti obudde bwe bumala Kasuku kuba Kasuku ye olaba ne bw'onoomuvuma ojja kumaliriza omulese ngera naffe twogera ku bantu ne tugaa tumutaddeko wiiki naggwako ne tukwata abalala okitegedde era nze sobola gaana njogerako naye kyenjagala okugamba nabagamba nti akantu mutandika okukajjamu ssente obulumi bwe mulina bwakuba nti mukola loosi mu bigambo byammwe akantu tandika okukajjamu ssente the earlier the better era baatandikanga bye balikodinga wano babiteeka ne ku YouTube ne batandika okufuna ku ssente babasindikayo gendayo ku YouTube butereevu ne batandika okufuna ku ssente naye nga wano baatuvumiriranga nga bwe tutuula mu buti you people abantu bonna abali eyo njagala bategeeza YouTube podcasts nze byemmanyi there is money to make kebere TikTok kebere Facebook bwe bw'oba okitunuulira nti no kati ku TikTok ngenda ku example gundi si kwe yajja emmotoka Brunoke yali avuga wano akamotoka nga kadde nga akanda kawaana naye ng'amazima agamanyi kakadde kati saawe naavuga kanamba mwe muvuma mbu bya kisiru naye naakuvuma mbu simaye bye mwogera n'omutunuulira ng'ekituufu yeegomba ye yakuuta ndogoyima nnyo n'ekirala yeegomba w'oli tayina wadde 15 abaana bazze wano awo bonna baalinga bakolera anikaati bakolera simaya live wire ne batuuka babasasula $50 ne bagamba nedda katutandika okwekozesa bano bakuki baali bakola ku BBS okitegedde ne batandika okwekozesa bali mu kantu eno bakola akasente kaabwe omwana yali afuna $50 be bamuleekane ne bamuze ne bamuzeeri kati saawe naafuna $3 million omwezi gw'oli eyo wakuguka kwasaamirira oyogera ebitakwatagana kino ekintu kyazze bassebo ne bannyabo kyazze tekikyaddayo Kasuku ne boonoomulwanisa ne Zubeera ne tuvaawo wagenda beerawo abalala bajja okkulumya omutwe nze amagezi genkuwagaligamu jangu otwegatteko tukole ate otubuuze tusobola kuyamba tutya Kasuku ne boonoomublackmailinga nti mubi abantu baagala content tebaagala mpisa za Kasuku baagala byabawa si mpisa zaani n'abayimbi kyekimu abantu baagala nnyimba za muyimbi tebaagala mpisa za muyimbi yensooka kyola Chameleone paka kati akyaliwo akyajja n'ayimba ku bintu bye yakola byonna bwagamba bula yantamule maama ennyimba ze oluteekako Maama Mia n'aluzina oluteekako boggolako n'ozina oluyimba lwa bebe gwe wavumye nti awagira Nuupu so tukakkane kati waliwo eyo kiriiki eyazze bagamba mbu tulina opotrayinga Kasuku ng'omubi lwana togenda wangula olutalo olaba wali wadde nti olina ovaayo sigenda vaayo Zubeeda buli anaayogera nti Kasuku ayina Enkwe ayina empisa embi me am earning I'm not going to give that credence ngenda sigala nga nkola kino
era kati Christmas etuuse abaana engoye bazifunye dda nowa bouncing castle namusasudde dda baana bagenda Christmas abaana bagenda baku bouncing castle bagenda kwa babuuka bagwa ku bigonda ne zino swimming pool z'ewaka zino ez'amazzi twagigula juzi wali ku Senana abaana bagenda beera mu mazzi nga beeyagala Kasuku n'omutima gw'omubi muli eyo temulina kye mugenda kulya oli ku mawanga ogenda bonaabonerayo ffe tugenda beera eno tulya tunywa bw'olaba ku banno kikuwa ekyokuyiga and I will post on social media njagala obirabe nga tusika ebifi by'enkoko njagala olaba abaana nga babuuka bazenyezenya njagala olaba emicomo nga giyitingana otandika owulira ekintu oba osooka kiwulira wano okitegedde nga kikutte fitina ekusooka wano ogenda owulira ekuyingidde wano ku kifuba netuula nebanga okitegedde ye kati neeremera wano obulogo we buva kasita fitina ekutuuka mu kifuba wano ekiddako kuba bwe bulogo kati obirabe otandika okwogera byonna byoyagala okwogera Zubeida ne next year tugenda bba wano leero 20 leero 22 era 22 ya next year tujja kuba tukyali wano tuyinza okuba tetukoledde wano era tukyakola we tutudde nga tuli eyo ate ka tujja kuba tweyongerako kuba nawe twali tutandika baaga twasaamirira okitegedde nakati kati twafuna studio eyaffe tufuna n'edduuka we tutuula bulungi nnyo kati tebakyalina kye batugamba so for confirms nti kunkwe kwotudde kunkwe kwendi kwotava njagadde bategeeza nti wali muntu anaatambula n'ow'enkwe ajja akimanyi omanyi wa mwana yagenda n'agamba nti buli kye mumpulirako kituufu gwe jangu ng'otegedde omuntu gw'ojja naye sekintu ekyo si kirungi kye mwabadde mutandise naye bwe kiba kibasanyusa mu kitwale mu maaso then kati waliwo kiriiki y'aba YouTuber by the way erowooza nti ffe tuli eno uptown nalaba bagamba mwe mulina views abekyanja abeeno kyanja ebyo bye mutandise mugenda lemererwa ebyo bye mutandise mugenda lemererwa bakola gurupu tuyambagane Frank Ntambi baba yayogerako ke yayogera wandibadde ate ne yeetonda kiriza corrected tugende kukiddako naye nagenda olaba kuki ali ku internet ataddeyo screenshot y'akantu video sima baloba YouTuber bo balowooza bamaanyi bwe yamalaawo ate y'omu gurupu tugigaddewo mwate gurupu bagijjewo era ali ku TikTok TikTok terina kizibu kyonna kimu kyegenda kusolovingira naddala nga kikwatagana ku ffe ba YouTuber banno bw'oba oyina issue kale abali mu gurupu baba bakunyiiziza wandinkubidde kuba kukitwogera omumanyi nkumanyi wandinkubidde noŋŋamba Kasuku kino ate kiribe ekiti ne beekiti nagenda okulaba oli ku TikTok kati bwe wamala okubeera ku TikTok kyekyaddako tekikola makulu tekyakolamu yadde kati twamaliriza gurupu abagitandika bagigaddewo kati ate enkya waliwo agenda okukwatibwa eyandifunye mu gurupu natagenda gifunamu kuba muyina ekyammwe kye mwali mwagala kuba saabategeera balinga baleesa amaanyi okugamba nti baagala kulagako kuba ekintu kyali simple nnyo nga tekyetaaga na kulikodinga bintu by'Abannayuganda nze binnema nze ate awe nakugambira Zubeida nze nina abantu bangi abazze n'eddiini Lubowa Saava oyo gwe baasiba n'eddiini Lubowa Saava gwe baasiba yali aŋŋambye tukole ekibiina ekigatta ba YouTuber ne Stanley yaŋŋamba ne abantu bangi ne mbagamba nti nze ayagala otandika ekibiina kitandike nze ngenda kuba bubi memba saagala kubeera simayanze vice simayanze finance kubanga bemufubutuka wano nabira wano ku Ichuli bano ba Freddy bajja ne bamugamba ekibiina bwe yagenda olaba minisita Sebugwawo yalidde bwe batyo yagenda olaba Attorney General yalidde nenga office agiyingiddemu alobinga era lwe baatuuka ne bamugaa nti katukuwadde ssente tubasasulidde office na biki era yajja n'abagamba era n'omukolo gwakola ki omukolo gwaliwo ne kwegamba Zubeida Abannayuganda simanyi ntegeera yaabwe
simanyi kye baagala nze bannemutegeera kati gwe teeberezaamu Shalom eyali teyeetaaga kusondera ssente just tuzze tugeeza kulaba tugenda ddyo mukyalira kyekyetaagisa ni gwe tulaba ni gwe twogera naye to brainstorm ideas gurupu yayiise kati teebereza we tunaatuuka nga gurupu yeetaaga sonda ssente ng'era tweyitamu kati nze benzira eno bentuula abeetegeera benzinga emikono n'endaba abayomba nga baŋŋamba Kasuku wankwe wakitabataasa byebyo naye kati ebyo mbikomeza leero sigenda kwongera kweyogerako njagadde mbategeeze nti tukule tutegeere kati ebiddako awo mbakkiriza buli omu nteeseeko kyayagala siina gwe ŋŋenda kuddiza waliwo ekivubuka kituula okwo zegondi kirowooza ndikiddiza siyina muntu gwe ŋŋenda kuddiza buli muntu ayagala okunjogera kanjogereko waliwo omuvubuka yeeguliridde omuze ali okwo bayagala kunzimbirako TikTok ye kibibiri Kasuku ali ku TikTok okwo mulaba naye sigenda kumuddamu omanyi bano kati kyewaliwo ekintu ekyazze omuntu akukwata n'akupatana ng'akulinda woonoomuddiza sijja kati omulala ajja kuŋŋamba Kasuku mmwe nga mwogera ku balala my friend I'm Kasuku this Kasuku who are you yes it's the difference because you see waliwo omuntu ajja n'akubuuza ekibuuzo engeri gy'oyogeramu erinnya ly'omukwano omuntu n'alowooza Bill Clinton Zubeda kati kankunyonyole kino waliwo kye bagamba nti tebakuba kati I've been here 15 years tebakuba bino bya TikTok byakyawo bandibadde boozanga tto zange yani batasobola kunsongamu Zubeda nze nali ntuuzizzaako abantu 1,000 nga bazze kulaba nze 1,000 people bulungi nnyo wali nga tukola talk show ku Bat Valley Bat Valley yajjulanga paka mu kisaawe eri nga bantu balowooza bugingo yaliwo yasaba ng'emizindalo giri bweru abantu bazze kulaba talk show they have come to see Kasuku sandinyumiza nambwa so bw'ombuuza nti benkugamba nti tokikola ogenda kumbuuza gwe ng'okikola this is Kasuku wazabanga namukasaza onlesan semanengene kyenkunyonnyola nti nze bennyimuka wano gweoyinza olowooza nti oli w'amaanyi nennyimuka naawe wano netugamba nti tugende ku prime minister's office tulaba anaasokola prime minister olabe boonookubira nze mulinda ayingira naga nti Kasuku jangu toyasama amamwa togakubaganya kakkanya so Kasuku mmwe nga mwogera ku bantu because I'm Kasuku who are you you are who no you are who dakubali dakubali what qualifications do you have osenya ndogo yimanyo ng'oteesa what qualifications do you have talina wadde certificate ya DIT anteesaako tokkirizibwa n'ate nze nzikirizibwa yes tulina babuulira mazima you ask me mwenga mwogera who are you wali oyiseyo birthday yadde abantu 2 ne bajja yenna abuuza ekibuuzo ekyo ne babeera nga ye TikTok asinga amaanyi I challenge that person ajje tuteekeyo TikTok ffenna wanze sigibeerako ajje tugiteekeyo nze ngenda ku TikTok mu ddakiika 3 nga nina abantu 1,000 3 minutes nkikugerezeeko wano Zubeda tofaayo kanjikuteereekwa bira bintu bya bikuunyako atolowooza nti ngenda kwogera ekintu ekitaliyo yes kammala ogikuteerayo wano manyi oyinza omulyango olowooza menvu olabe eddakiika mmeka z'ogenda olaba wano ng'abantu bazze TikTok kati olina okumbuulira wano eyo si live live bakyusizaawa kamera abano bimanya tabimanyi kamera bagiyino wano flip yenga mulimu tusigale mweno tubeere mweno tugende mweriwa eyo
Sigisiimye. Tetujjeeyo bulungi. Naye ate eno tetulaga mbalabe ogiraba. Nze siina mbalabe teekamu yonna gy'oteekamu. Kanteekeko wano. Abantu abalina embalabe balya bubi. Mbo balya nabutafuluma bulungi. Mbo balya mukene. N'okufuluma tebafuluma bulungi. Kati ndowooza ogiraba. So tubeeremu eno firuta. Yeah. Si kyo? Kakati. Kati oro. Mpaka za bbi kuwunyako. Mpaka za bbi kuwunyako. Kye kituleese. Ndowooza okirabye. Okirabye? My goodness. Gwe tofaayo sirika busirisi. Bwekye. Gwe tofaayo. Challenge. Empozo ga nsirike sorry. Aba bantu bameka? 5 baweze dinga tubadde 16. Faayo twakatandika eddakiika tennawera. Gwe tofaayo. Nkugambye mu ddakiika mmeka? Oba nze nkuwadde amasanyalaze. Tofaayo mu ddakiika mmeka? 3. Tofaayo. Naawe ali ku live awo. Ogenda kuba obala eddakiika. Mu ddakiika mmeka? Tezinawere. Eweze eddakiika. Tofaayo. Aba bantu bameka? Ada. Lunana kati. Luenda. Abo bameka? Anko jangu akwate, jangu abantu obalage numbers wano. Omanyi badde eyo. Your screenshot kanjikube. Orosiru 10. Baby cuckoo. The problem we have. The problem jangu akwate anko. Ako wejamu nayo fitina. Abantu bonna bata ina fitina. Abala bagundi eyo bategeera kye nnyonnyola wano. This is 100. 1000 babo. Bakwate bali bameka. Bakwate bali bameka. 1 point chi. Obalabye. Anko gola bayo 1 point. Anko abo bali bameka. 1 point what? Tezinawera dakiika 2. So tugenda kubaddira ladies and gentlemen. Tubali tulina kye tukakasa ekyo kiwedde. Tujja baddira. Be there. Tujja kitegeera. Noozo okitegeera. Ndowooza olabye. Nze omanyi nze. Tabani wanna mukasa amaanyi. Siyogera kutuusa mukolo. I tell you. I will get your favorite you TikToker. Muteeke wano nzire wali. Asembe. Aswale yetuge. Kati ofune the answer to the question nti gwe waki oyogera. This is Namukasa's only son. Yes. Do you think I'm just an idiot? It's Kasuku. It's Kasuku. Yes, was a banger. Samanengene. Enywabuji jifumbeko. Leave it. Nimbye. Ateba nange. Ulala. Yes. You are the biggest TikToker. Nedda. So tetulina TikToker yenna. Okitegeera. Tebalina kye batugamba. Abantu bali eyo. Kasuku. Abantu bali eyo. Bewa bateekayo live ne batandika muweere bannange. Bwe mbate munnawera wano sigenda kukola kino. Ate bwe nayingira firudi eyo bajja tya. Oluseke lwe najja nalwo temujja kudda mufuna wadde 10. Wabi? Si wabi. Si wabi. My blazo ina amaanyi ku TikTok. Mbokoze ki? Ndowooza okiraba Zubeida. Ndowooza nti gundi ya kuku etrendinga. Byebyo. Mujja kumala mukitegeere mpola mpola. Yeah. So abantu bonna abali mu kantu, I don't want anyone to intimidate you, to blackmail you. Mbubova wano nogera nokwata abali ku kooti mugobe obera wazze nnoonya kantu kewaze okunoonya kati be banaatuuka ne batandika samwa n'ebigambo musima baanoonyeza okuwa beyiro nga temuliiwo muyina enkwe baddeyo mu kantu ke bavumirira kati kibawe ekyokuyiga nti akantu kano tukakola tuinforminge abantu naddala abawagizi ba Shalom nti kino kye kiri ku muntu wano watuuse era eno y'embeera gy'alimu kati bano abafitina be banaasabuka n'ebigambo
baddeyo bali babagambe naye twalabye mu kkooti omulamuzi agamba olooya yasabye beyiro ngo ntasobola kukola ki kati baswale bokka bokka okitegedde chapati ziri wate nganda yo mwana ziri lete ngano ono no muwala Hajati bambi ne oli Hajati oboteka obikambi Hajati gwagamba gwani erinnya lyo Sophie ovawa ewammwe wa mukyalo ewammwe Kiryandongo Kiryandongo nga muva wala oli mugisu oli mugisu byotamanyi ndikambyogere oli akugamba nze mbimanyi geography mumanyi mukwano byano Masaka okomanya Kiryandongo bomanyi geography Kiryandongo tumanyi nti abavaayo baki oli tasobola ganti ndiwe Kiryandongo nga mukiga really kati okolo bakutuma biyo okolo otya nga muleeta mulimu omuleeta bambi eddiini egaana kunywa si kirungi leeta gondi ebyokulya leeta kaakamu toleeta byonna is this the best job you want oba gwe guliwo kale leeta tulabe ewama Kiryandongo waliyo TikTok oba YouTube tulaba mama watulaba nkulaba gwobeera otudde awo naye nga ate otya kukulaba mu kamera obeera bambi oyagala balaga nti okyali mulamu bayagala balaga nti atumanyi bambi kati bakulabira wano baaba bambi nawe leeta emmere wakemola weemola kino ekigatto obadde oludda okyambala naye mu bbugu muli nekigatto ekyo tekiri kusuula bino bye bibyo ebijiibi ebimyufu bibyo ebyeru lino limyufu soka olirabira eno emanyuma birino okayanakana ebitaliimu lino lyeryange mpa akambe njagala kulya Rolex bagiriisa akambe mukwano nina ebintu byenjagala okwekola ng'omwaka guggwako oliseko Rolex akambe annaye omukazi yampakingidde kyayi naye ndowooza namugambye empaloole kyayi taggwamu bakukikopo nnyo ku kyayi woono yeba ne muleke ennaku zino bakazi bamu ojja nnyo eddagala etali liryo kazi bamu mubakoze ebintu nze okuba wabula ndeka nindamu bayinza okuteeramu akakutereza omwaka ogujja nange nenterereramu tugenda tokyava waffe ate omukazi n'akuwala noyagaliza kibba wange ng'ate yabimpa webale batugamba omukazi yateeka ebintu mu mmere omusajja n'agiwa embwa kati ng'omukazi wadde embwa wedda musire omukazi lwaki embwa teyagiwa obutwa ogiwa obutwa neefeeyo neevaawo yali mbwa ya musajja anti ogitta intako gwe bwagala byonna babikuteremu nze namugambye ddi nti byonna binteremu byataddemu byonna leeta ndabe byonna yabitaddemu oba toyagala byonna babikuteremu kati jimpi nedda mukwano gambye tino toyagala byonna babikuteremu gwe oba mpa akatogo ojja kasasula sijja kakuwulira mulina akatogo mukwano tongulya kyesaagala ate nonkaka mulina ku tomato sauce olinaawo olekisiyabwe tebateekamu nnyanya tomato sauce byonna babisiikiddemu ate amugaye ndi nno nafa amaaso lwaki anteeramu kaloti zaabafa maaso kati olaba kati leeta ketchup Hajati ng'osibye ebbina kyokka bannaaye Hajati tuyitire kali akaana kamwe akazungu ani yagikola ki eyo omukazi yafumba nga temwabituwa ebintu era kyenamubuuzizza mukyaba yandaga ekifaananyi wuliriza omukazi yamuweza ekifaananyi nti tumaze ofumba naye bannaaye varayate akakoko yali akataddeko lwaki onkoonako ebyo ekisiro olwo lugambo kirwotambuza Zubeida tosobola kutwamuza lugambo lwakwekoonako togeza n'obiddangamu ebyo ebintu naye twala eri kano kemba kukoze weeti awo tuba tuwonoonese kati tosobola kukola lugambo lwakwekoonako kyo kiba kisusse tuba tuyingidde levo endala ennyo
bannange omusikazi yali afumbye akakoko. Omukazi yafumba Akamonde. akamonde chapati. Akakoko nali mugabe plantains. N'abifumba byonna. Yamugane enkoko ekale yakala. Enkoko teyakala. Nkwana era yandibirye sene tumugune netutasiima. Namugabe enkoko ekale. Kati munnange ng'akafaananyi akandi agazaalisanga mukaaga ngamba wayo mukyala ye yalowooza bya serious. Ng'oleka sente nnyingi ewaka. Omukazi yeetyoboola bwetyobooza ati mutyaba ne bwafuna omusaala yaŋŋamba teeka ku layini y'omukyala. Bambi waliwo eyakikolanga kati balimu baggwa dda bamalira divorce. Bagoba embwa. Bagoba embwa. Onna. Oli yawangayo ATM. Bagoba oli. Naye nze bwe mba nfukamira nina essaala ze nsaba nenga nti Katonda bw'olantandisa osiri wala okukola ebintu ebimu. Nsuula eddalo. Ng'eriwa. Ng'ebyokuwa omukazi ATM. Nze omukyala abeera alina okunneegayirira. Naye bannaye Kasuku. Mpaayo ku ssente. Omwaka guno Katonda atusaasire tugumaliko. Tugenda ne karoti nga nnyingi. Nnyingi nnyo tulinga abalwadde b'amaaso. Hello. Ono abadde akunoonya. Mbagaye bampitiye ku muzungu. Waliwo agambye ojje? Ono abadde akunoonya. Oli otya? Oli mu Afcast? Oli mwana nzaala yawa? Oli Muganda? Gwani? Naamala? Weddira mbwa? Weddira ki? Naamala baba mutima? Weddira mutima? Ate kisoboka bannange. Sister wo. Ono weddira. Bamayanja baba tebeddira mutima. Ono sister wo. Tusanyuse okukulaba mukwano. Tetusanyuse. Tetusanyuse. Olwaki? Ne buno bugundi lya mangu buno bugundi bugenda kwonoona eggi. Jangu eno booti gy'oba oleetera. Sophie ono w'Ekiryandongo gwe wamwewa. Sembabule. Oli wa Sembabule. Eno Masaka muli waliyo Banyarwanda. Munyarwanda oli Munyarwanda. Teri bamu. Hey! Oli mweru. Mweru. Yeah. Tulye Rolex tukole. Mpa ku chai Kasuku. Otumiza chai gena bakuwe chai. Tatuuka ate embeera gyendi. Ati weddira mutima gy'omuyanja. Mutima. Omuyanja tekisoboka bannange. Yinza ne Katikkiro fetedira omutima omuyanja. Jangu mu kamera bakubuuzeeko. Kasuku. Jangu wano. Sister wa Zubeda jangu. Wama jangu kam. Jangu. Nese wata amanyo go gonna mbeeru. You have a nice smile. Bambi. Jangu. Come. Don't worry. Otidde. Gagabye. Lwaki toli wa Lugave? Nedda. Naawe leka abeere wa Lugave bambi nkwegayiridde. Wa Lugave. Baba Olugave tunamukwana tutya? Wa Lugave. Olinayo omwana? Kala katoka virgin. Tannazaala bambi. Tazaalangako. Aleka muto. Olina myaka emeka? Muto. Very young. Muto. Bannange. Omwana ankutudde ku makya gano. Bannange. Onkutudde, ommegudde, onyize palaata. Kamukiringi, kamukolongo, kamugwa fulaati. Onzise. Ommenye kulaaki, ni kamugwa fulaati. Omwana ankutudde. Akumaliriza. Tayinza butakumaliriza. Tatekedde bulamu. Nkugambye. Naye bw'oteeka kano akantu kawooma. Tebalina nnyaanya balina zinonse. Tebalina nnyaanya zeekutte wamu. Kati olaba singa mukyala wa mutyaba abadde atuweereza obummonde. Gaba mukazi wandiperezeyo obummonde. Naye bakunyigiriramu. Tabasobola. Lwaki weeteeka nnyo mu bintu byaffe?
Naye mukazi we alina ekigambo kye yaga nti omudde abufumba singa osobola olya. Yali tatubaze nnyo. Byonna yali abikolera ggwe. Mukazi we alika yatukoowa. Engeri gy'ayogera mu tonation ye. Oyagala abantu bajja bagambe ki? Gw'olya. Nze ate nnaka naalidde wadde. Sinaabayo Rolex etawoomanga eno. Sabuka. Ani yamugayo okunteramu bino ebintu byonna? Omwana agaye mbu waluka gadde yasome. Nkugambye. Ani akyogedde? Biri wano. Aluka gakolenga paatu. Paatu ki? Mujuuka. Wabula omanyiira. Ayitemu. Stress ya wano. Stress ya wano ekutula tonnatuuka. Ekisooka aboogera bagenda kwogera nnyo. Yeeyongere mu campaign wanyimye nno bukyayi bwo. Yambulira nga afumbiddemu amajaani. Ani amugaye nnyo amajaani gwe? Anagaye nnyo amajaani. Ani akuwadde olukusa olunteeramu amajaani? Ayi namuteekamu mangi ninga agenda okugyamu olubuto. Ekisooka Rolex onkoledde ng'erimu ebirungo bingi. Tokomyeko okutta ekyayi munteereddemu amajaani. Sikisiimye. Cinnamon. Mulimu cinnamon. Cinnamon gw'otamanyi oba? Majaani. Ate cinnamon n'amajaani bifaanaganira wa? Gaago bataddemu amajaani. Amajaani ga cinnamon. Nedda cinnamon yekka nze gwe nnywa oba omujaaja nga temuli majaani. Nze sikyanywa majaani. Kale. Kiri it's okay. Naye ngatteyo ogenda omalako olunaku ng'oli otya. Nga terina okuba emuleeta ebbugu mu baami. Byonna yasamira mulimu tyabalekera okuleeta ku bantu akajanjako. Golowooza nti no buli omu ava lubaga. Kati ekyoyogedde kyaki? Kale tugende. Producer tujjeeko amaanyi. Atulemedde Mukyala jankwe ku chapati mukyala wasanga anaalaba n'agamba waaki. Kakyayiko kawunya bulungi. Mukyala gambe ye takyalya kyakumakya. Lubuto. Ekizibu kyalina kiri kimu. Ebyo byonna byonna abyogera. Naye bwe tutuuka okulya ekyemisana asooka n'alya emmere n'asabirako ice cream. Awakkirizibwa oba yogurt. Kuddamu kulya kyagguluguto mulaba mutyaba watonize. Tayinza butalya. Yankubira luli. Ng'atooninga wa. Nga tumugamba mutyaba tufunire ekyokulya. Breathe out. Breathe out. Oh! Laba essavu. Mutyaba yatugamba atonize talinga ggwe. Ojjukira ali wankubira essimu. Nabasanze bangeya. Be babuuza musamaho ng'anaatuwa Christmas. Byakutte. Baabo. N'abakozi bo. Bampita Samahongo. Bambi. Naye Samahongo aba n'amaanyi ne banaaba tabawadde Christmas. Ati si anaabuuka najja n'abalabirako mu bbanga. Kale abakozi bo bamanyiira. Jukira kati bw'obuuka obanga kikere. My brother tesammalako mwaka wetu. Kaŋŋende eka mbeere n'abaana bange abatamumanyiira. Ssebo mbuuka nga kikere. Kale tewali buzibu. Kwata akantu. Bambi. Ngenzi. Mutyaba tunaddamu enkya. Tudde luwedde. My brother. My brother. Kati okoze otya? Nawe I didn't mean it. Yes.
I didn't mean it. Omukazi namuwadde mu motoka yange yagivuza oba yagyakadde mu bisooto byawe ate bava mu byalo yonna yonna agiddugaza buli kiseera bazungu ate atwera mu kifo kimu kadirenge emotoka yina edduga ise VW laba bwefaanana tukole ekiddako Zubeida. You are okay? Abula producer tugyeko amaanyi kasita tumwetondedde naye ng'ozi ensi egenda kwetondera atondera paka ddi ye nga capati ninga agaayo obuwunga bandikuweeredde ddala eŋŋano ya zaamu n'ogikubira mu kamwa. No. Anywe mukyaya, I can do better. Executive Media. Focus, innovate, succeed.